Munaffe nkwebaza nnyo okulaba n'okuwuliriza ekigambo era ng'olunaku olwaleero tugenda kwogera ku bisoomooza bye tusanga mu nsi muno. Munaffe ensi eno gye tuliko eringa ekibira, ffe abagiwangaalirako tulinga empologoma, wabula ng'empologoma eri ku nsi eno oba eri mu kibira kino erina kyerengera. Kale katugambe empologoma erengera engabi. Munaffe ensi eno ngiyise kibira kubanga ekibira kibeeramu ebintu bingi. Ekibira kibeeramu ensiri, kibeeramu amaggwa, kibeeramu emisota, kibeeramu emmese, kibeeramu ebisaanyi n'ebintu eby'entiisa bingi. Munaffe nga tutambula mu nsi muno, nkugambye ensi eringa kibira. Togenda kutambulira mu kibira ng'oli kaweweevu, ojja kuba otambula eriggwa likufumite, ojja kuba otambula ekisaanyi kikugwire, ojja kuba otambula kamyakookye, ojja kuba otambula omusota gukulumbe. Naye munaffe togenda kuyimirira kubanga nkugambye gw'oli mpologoma, mu maaso olengera engabi nga fokasi yo yonna oyagala kugenda okwata engabi eri. Munaffe ebintu byenkugereza ebyo ebiri mu kibira by'ebintu byebimu byebiringa ebiri ku nsi gye tuwangaalirako, okugeza awo ku mulimo w'oli, awo mu maka w'oli waliwo ebigambo bingi. Bangi bakwogerera nti oli kino, oli kiri n'ebirala bingi ebisobola okukulemesa okugenda mu maaso. Ebyo nno kambigeraageranyeeko n'amaggwa agakufumita ng'oli mu kibira, n'ebisaanyi ebikookya oba ebikugwira, ne kamyu n'emisota. Naye munaffe buli lw'onaayimirira okweggyamu amaggwa ago eri engabi gy'olengera eba yeeyongerayo. Engabi kye kintu ky'otunuulidde okutuukako oba kye kintu ky'oluubirira okutuukako, naye bw'olwawo kyeyongerayo. Pozi nga bw'olaba engabi nti singa empologoma ebeera mu kibira, nedda mu kwesokoola amaggwa, mu kweggyako ebisaanyi, mu kweggyako kamyu, mu kweggyako ssere, engabi eba yeeyongerayo. Kale nno naawe engabi ng'oli mu nsi muno waliwo ky'olengera mu maaso. Engabi kye kiruubirirwa kyekyo. Naye buli lw'owuliriza ebigambo by'abantu, buli w'owuliriza ebintu ebyo ebikutangira okutuuka ku kiruubirirwa kyo, ekiruubirirwa kyo kiba kyeyongerayo. Okugeza waliwo emyaka gy'ojja okutuukako nga tokyasobola kutuuka ku kiruubirirwa kyo, naye nga ekyakulemesa okutuuka ku kiruubirirwa kyo oba oli awo wayimirira wawuliriza ebigambo by'abantu wanafuwa. Munaffe ogenda kuwulira ebigambo bingi, oba mu maka awo w'oli, oba ku mulimu awo w'oli, oba ku kyalo awo w'owangaalira. Naye ky'olina okukola, beera focused, tunula mu maaso eri ekiruubirirwa kyo. Gugambye gw'oli mpologoma mu kibira. Ensi kye kibira. Ekibira kisuubiremu amaggwa, kisuubiremu kamyu, kisuubiremu emisota, kisuubiremu ebisaanyi, so ng'ate tolina kubeera awo. Ebyo byonna giba miziziko egikulemesa okutuuka ku kiruubirirwa kyo. Naye munaffe nga bw'otambulira mu kibira ekyo nga y'ensi, toteeka nnyo fokasi ku maggwa ago, toteeka nnyo fokasi ku kamyu akookya, toteeka nnyo maaso go ku bintu ebyo by'osanga mu kibira, wabula amaaso go gateeke ku kiruubirirwa nga y'engabi eri gy'olengera nga tenneeyongerayo. Ebigambo by'abantu ebyo by'owulira ebikumalamu amaanyi, ebikunafuya, ebikuzzaawo n'obibeerako ekiro kyonna tobibeerako, wabula gwe tunula gy'olaga mu maaso osobole okusanga engabi eri, osobole okukwata ekiruubirirwa kyo nga tekinneeyongerayo. Kugambye gw'oli empologoma wakati mu kibira. Empologoma ng'egoba engabi mu kibira, amaggwa ne bwe gagifumita oluusi tegawuliza okutuusa ng'emaze okukwata engabi eri. Kale nno awo mu maka w'oli, ebigambo by'owulira bye bakwogerera oba okuva ewanyazaalawo, okuva mu balamu bo, ayinza n'okuba nga bbawo yennyini, ayinza n'okuba nga mukyala we yennyini, naye towuliriza bigambo ebyo. Gwe beera ku kiruubirirwa kyo ekyakuleeta mu maka ago, oba ku mulimu awo w'oli. Bayinza okubeera nga bakozi banno, ayinza n'okuba nga mukama wo, naye bw'oba ng'okyaliwo ku mulimu, tunuulira ekiruubirirwa kyo ky'oyagala okuggya mu mulimu ogwo. Tunuulira ekinyusi ky'oyagala okuggya mu mulimu ogwo. Towuliriza bigambo bye bakwogerera kasita oba ng'okyaliwo ku mulimu. Tunuulira ekinyusi ky'oyagala okukenenula mu mulimu ogwo. Towuliriza bigambo ebyo, wabula sigala ng'otunudde mu maaso
osobola okufuna ekiruubirirwa kyo kye wagenderera mu mulimu ogwo. Bw'olimala okukifuna waakiri awo obiggyemu enta. Naye mu kaseera kano nga tonnatuuka ku kiruubirirwa kyo towuliriza bigambo, sigala ng'otunudde mu maaso. Ebigambo ebyo ge maggwa, ye kamyu, gy'emisota, bye bisaanyi ebikugwira, naye ate ng'olengera engabi. Kale n'olwekyo ebyo bimma amazzi osigale ng'otunudde mu maaso okutuuka ng'otuuse ku kiruubirirwa kyo. Kugambye ensi gye tulimu kibira. Ekibira kisuubiremu ebintu bingi ebisobola okukulemesa okukisomoka, wabula ng'ate olina ekiruubirirwa gw'oli mpologoma. Kale nno munaffe sigala ng'otunudde mu maaso okutuuka ng'otuuse ku kiruubirirwa kyo. CBS FM.